What do you have to do when you find this? Bashir Mayiga eyakwata ekyokusatu mu mpaka z'omulimi asinga omwaka gwa 2016 asiima omulimu ogumukoleddwamu empaka zino ezamukwasaganya n'eggwanga lya Budaaki eriri maaso mu by'obulimi n'obulunzi. Nkakasa nti amagezi ge tufunye n'obukugu bwatuwadde mwatu bintu bingi tubirabye nga byanjawulo nnyo. Twogerera embasa ya Budaaki yamusindikira omukugu mu ndwadde z'ebirime eyamazeyo wiiki 2 ng'asomesa baddukanya faamu eno engeri endwadde ez'enjawulo gye zijjanjabibwamu. We cannot do sterilizing for a whole field. Mayiga agamba nti wabaddeyo ebirwadde bingi ebisumbuwa abalimi mu ggwanga kyokka ng'ekyokukola kitono kubanga batono balina obukugumuzo mu Uganda. Waliwo endwadde ezikaza obutunda nga bufala buva wansi zo zibadde zitawanya nnyo abalimi. Waliwo obulwadde obukwata nga Katonda kali waggulu katambula. Waliwo ezitambuzibwa enjuki. Omukugu ono Bernard Gladmacha yakunze bannayuganda okwenyigira mu by'obulimi kubanga eggwanga likyakula nnyo mu bungi bw'abantu emmere ejja kusigala nga yeetaagibwa. You have to increase food production over the coming 10, 20, 30 years to really feed everybody. Mayiga asabye bannayuganda okwettanira empaka z'omulimi asinga nti bwe bajja okusobola okwekulaakulanya mu bye bakola. N'abatuuze b'e Masaka, Kalungu ne Bukomansimbi baweereddwa embizi ez'olulyo okuzitunda beegobeko obwavu. Zibaweereddwa gavumenti ng'eyita mu kitongole kya NADS ekitwalibwa minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi. Mu kugabeza e Kalungu, RDC Hajji Abubakar Lubega Kaddonabbi awabudde abafunye embizi zino nti zibaweereddwa okwekulaakulanya n'olwekyo tebaziragajjalira. Okukubiriza bannakalungu okutafaanana ng'emirundi emirala bwe muzze mukola. Gavumenti etukwatiddeko tuve mu bwavu naye ate kyakabi nnyo nti enkwatamu gye tukwatamu ate ffe ebyetuwa tutunda bitunde ne tuvaamu nga tetufunye mugaso. Kitabyansi nga ye direkita w'ekkampuni ekola ekirungo kya Big Pig abakakasisa nti gavumenti ebawadde ebika by'embizi ebirungi nga bwe banaazirisa obulungi zijja kubaddiza amagoba. Nga banaateekayo omutima bagenda kuyita mu bulunzi bw'embizi beekulaakulanya kubanga bino ebika by'embizi ebiriwo kati bye tugaba bika birongooseemu bulungi, embizi ekula mangu. Abafunye embizi balaze essanyu. N'obulamu bannange tweyanziza nnyo.